Omuntu ng'alina omusango gw'okuttunkana gwe mu kkooti n'ayagala okwoza ng'ava waka. Mu mateeka waliwo omusingo gw'ateekayo ku kkooti omuli n'ensimbi ng'era zino omuntu abeera wa ddembe okuzisabayo mu kkooti ne zimuddizibwa ng'omusango gwe guwedde okusalwa. Kyokka ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno kyategerekese ng'essiga eddamuzi lirina mu kiseera kino ensimbi eziri mu bihumbi 54 ezaggyibwa ku bantu mu kufuna akakalu ka kkooti, kyokka nga bannannyinizo tebaddayo mabega kuzifuna ng'emisango gyabwe giwedde. Bwe yabadde ne banne okuva mu ssiga eddamuzi nga beeyanjudde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwoomusolo ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno, omuteesiteesi omukulu ow'ekitongole kino Paasi Bigirimaana yalaze ng'abantu beesulireyo gwa nnaggamba okunonayo ensimbi zaabwe ze baateeka mu kkooti nga bafuna akakalu, era n'asaba ab'amawulire okubayamba okutegeeza abalinayo ensimbi za beyiro okugenda okuzisaba mu kkooti gye baaziteeka. If this money, we've been with this money say for 20 years, should you keep it for 20 years? Do we take inventory of the age of the money that you have kept, or we just keep accumulating without making an assessment? And we can confirm that that money is there, and we are going to continue to sensitize people to get their money. Wabula munnamateeka Farouk Sserunkuma agamba nti obukwakulizo bungi obuli ku nsimbi zino omuntu okuzibanja mu kkooti nga kyekiviirako abantu abasinga okuzeenenya. Nti okuziwaayo mu kkooti kwanguwa oba kkooti eyanguwa okuzikwata oba okuzikkiriza, naye okuzifuna waliwo akakundi, waliwo obuzibu bw'amaanyi obuyitibwamu nti ebisabibwa bisukka ate ku bisabibwa ng'oweebwaki beyiro. Ono annyonnyodde ku mitendera omuntu gy'alina okuyitamu okusabayo ensimbi ze z'abeera yateekayo mu kweyimirirwa. Naye ku ebyo okusaba okugenderako ebintu bingi, one bamwetaaza okussaako endagamuntu giyite national ID, bamwetaaza okussaako general receipt eyamuweebwa kashiya wa kkooti eyo ku lunaku luli ng'akolaki ng'aweebwa beyiro, bamwetaaza beyiro paper oba beyiro form kwe yatendingiranga kkooti okulaga nti teyakolaki teyabuukabuuka mu nnaku ezaamuweebwa. Ne waba yabuukabuuka naye kasaalaga ensonga oba kasakiba nga waliwo ensonga eraga ntazze, era ebyo byonna biba biragibwa. Then ne order, court order eraga nti omusango gwawedde oba baawugobye era nga mulina okubaamu ne beyiro refund order. Amyuka Pulezidenti wa Uganda Law Society ekibiina ekitaba bannamateeka Anthony Asiimwe asabye gavumenti okusomesa abantu ku nsimbi zino eziweebwayo okufuna akakalu ka kkooti ng'agamba nti abamu tebamanyi na kumanya nti zirina okubaddizibwa. Abantu abasinga tebakimanyi essiga eddamuzi balemereddwa okusomesa omuntu wa bulijjo, era ne babeera mu kkooti nga bakugamba nti bakusalidde ssente akakalu ka ssente osasula miliyoni 10 miliyoni 5, tebakubuulira nti omusango guba guwedde komawo sente z'ogenda zinona. Tebabuulira bantu, kati abantu abasinga butamanya. Bannamateeka bano bawadde essiga eddamuzi amagezi ku nsimbi zino so nga balaze ebbanga omuntu ly'ayinza okutwala okuzifuna ng'ayise mu mitendera gy'okuzibanja. Batera omugamba nti kyekinga oba kubeera nga wakomawo oluvannyuma lw'ebbanga, batera okugaba wiiki 3 ne zigwako ne bakwongera 3 ne bakwongera omwezi, wona esobola otwala emyezi 6. Kyabadde kikolebwa maybe sente zabadde bazireka ne kkooti zennyininyini, eyo kkooti eyawa beyiro, ekyogamba nti ate sente bazitwala mu akawunti y'essente nti ate nebozisabira eri ku kkooti abakuweera kisolo nti ab'ekisolo nabo balina okuwandiika ate e Kampala ku headquarters sente z'omuntu zigenda eri. Mulimu process si nnungi oba biwanvu nnyo. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.